ebiseera ebisinga ekituleetera okugwamu amaanyi omuntu n'atuuka n'agamba ebigambo ebyaŋŋambibwa ddala kituufu bintambuliddeko ate munange bano abantu baffe bano abatwetoolodde abeera n'okuloga talina gy'alaze naye akozesa lulimi naga nti ne bw'onaalagawa ogenda kufa ng'ozunga ontegedde kakati gwe naawe n'ogenda n'okolako ebintu 2 3 4 ne bitatambula bulungi n'oggwamu amaanyi noga omukazi ate yaŋŋamba okazza naye emabega akatambi n'ogamba omukazi yaŋŋamba sijja kufuna mirembe ddala kituufu emirembe gikoze eki jimbuze bw'otuuka mu eyo embeera ewaayo omwoyo gwo n'ogamba nti nzikiriza ddala kituufu emirembe jimbuze olw'okufa kwe kutandika munnange Ibula ekisinga okwewuunyisa abantu baffe ensangi zino omuntu olunaku lwafudde si lwaba afudde omuntu afa omwaka nga gumu oba emyaka 2 emabega naye ne bamuziika nga wayise omwaka gumu. How and why? Ebiseera ebisinga osobola okubeerawo ennaku 10 oba okukendeeramu nga tolidde. Osobola okubeerawo obusekonda 3 oba eddakiika 2 oba eddakiika 15 nga tossizza. Tolina lunaku lw'osobola kuzibya ng'essuubi likuweddemu. Olunaku essuubi lye lukugwamu okufa kwe kubeerawo. Kati kye tuba tulinze kwe kuziika omubiri naye Soola ebeera yafadda. Okay. Yeah. So mubimpimpi kyembadde ngezaako okugamba kyekiki nti abantu baffe bano abantu ebigambo nga bamaze okubikugamba nga bikutuuse ddala okiwulira bikuyingidde omuntu amaze okugamba tojja kusobola tolina gy'ogenda kulaga obulamu tolina ky'ogenda bujjamu kozesa ebigambo byebimu njagala okugamba abantu baffe bano abatulaba olulimi lutonzi ate olulimi lulogo nze omuntu wampita omulogo simunenya kubanga nkozesa ebigambo n'endoga Ibula olwaleero bwenkeera ku makya ne neerangirirako omukisa ne ŋŋamba nti ndiko omukisa ogutalina buyinike ogufuna obugagga obutabaddewo mu famire yange okubanga olwaleero obugagga bulina kutandikira bunze busaasaana abaana bange n'abalinzirira eyo mbeera ndogesezza bigambo mbeera sigenze mu ssabo oba mbeera sigenze wa musawo muganda ne mugamba ndogera kubanga ne mu kitabo kiri kye nnakugambye omuntu alogesa ebigambo bye n'agamba era ebiseera ebisinga Ibula kino kiyinza okuba kyakutuukako omuntu ayinza okukukola obubi n'omugamba ne bw'oliragawa togenda kufuna mirembe okujjako ng'ompadde ssente zange ebiseera ebisinga ebintu ebyo bitera okubaawo kati omuntu n'alowooza nti olina gy'omutambulidde abeera akozeseza biki olulimi lwaffe luno tulukozese bulungi nnyo n'abantu baffe bano abalukozesa ne batwogerako ebintu ebitajjansa gye tuli omuntu naga nti Ibula ne bw'onaalagawo tojja kusoma n'omalako ekintu ekyo kirungi nnyo mu bulamu bwo nti olina okkisaako essira n'ogamba nti yagambye sijja kusoma kamulagireko bwerere nti nsoma ate era nenkola ki ebiseera ebisinga lwaki okukuzaamu amaanyi si kirungi mu bulamu by the way akantu kana luli nakwogerera omuntu najja wansi awo naga Kristo yogedde bubi abantu betwetaaga be bantu abasinga otuzaamu amaanyi abantu abakuzaamu amaanyi obeetaaga naye ebiseera ebisinga paati gye bazannya ennene ate tumalamu obumazimaanyi wadde intention yaabwe ebeera tuzaamu maanyi Ibula wali obaddeko awo ng'okola ekintu omuntu taga genda mu maaso bijja kukola bijja kutambula n'otambula n'ekyo but somehow n'otuuka ku kisenge n'obaako wootomera noga naye omusajja ngambye bijja kuba bulungi kati nga tebirabise bulungi n'oggwamu amaanyi n'ogamba kanzira ebigere 2 3 emabega kati negative motivate ate awo waayingiriramu buli lwabanga gambye ekigambo ekikudiscourage nga ne kikujja ku mulamwa okanya kupikamu n'opikamu omusajja n'agamba nti baatukasuka kulaalira naye ate twazaala birimba ekigendererwa ekyali ekyabwe kyali kyaffe tulemererwe naye ate twagenda okumaliza abantu bonna abo abasinga abagenze e Bulaaya ekibasinza okuba focus ekisinza okubasindiikiriza n'okubawagaawaga kubadde kubeera nti bagezaako kudisapprovinga abantu ababagamba nti tekijja kusoboka ne bagamba katugende tukole nnyo tukomewo tubalage nti ebintu bikola ki bisoboka so mu bumpimpi abantu abo bombi babiri era ne mu mbeera gy'obadde ombulizaako nti omuntu atuuka ddi n'awulira ng'omutima gutendewaliddwa n'agamba ng'alinga anafuye omuntu ono ddala situufu ebigambo bye yaŋŋamba bizzaamu amaanyi ebiseera ebisinga buli tutafuna sente tuba tulowooza nti kitugobako tekijja kukola makulu sente tezijustifying the fact that nti you're becoming successful you could be getting successful in one or the other wadde nga sente teziri mu kujja si buli kintu ky'olina Ibula okukola n'okisaako nnyo amaanyi n'essira na buli kimu kyo eky'obulamu
nkiteekwa kufunira mulimu ebintu byotajja kukola mulimu ebintu byojja okukola bireme kufuna mubeeko byokola nga tubitaddeeko sira ate bifune katonda bwati embeera bwe yagigezaako gikola ki okugikola n'olw'ensonga eyo buli lwoba ng'onoonya ssente n'obaako kalikozaako akatambi emabega n'ogamba niye omukyala yaŋŋamba tekijja kusoboka naye kati kisobose olumu tumanyi okugenda mu complacency mode success eno ng'emaze otutuuka wano n'obeerawo n'ogamba kati nzimbye nguze emmotoka n'owummula then what ng'olaba byonna ebisinga biringa ebikoleddwa tonnaba kutuuka ennyonyi tonnagigula tonnafuna lyato ligenda ku mazzi tonnazimba ku acres 10 tonnaba kulima bintu nga passion ye eri mu kuwanula miyembe waliwo omuntu abeerawo n'agamba nti nze passion yange kugendako kuba ku nsaali panule ku miyembe then njire ku bikoola awo mpente zange ngeri ye passion ye kati eyo bw'obanga ozimbye buzimbi nyumba n'ogula akamotoka n'obeeraawo n'ogamba akiwedde then obeera ogenze mu complacency mode kakati tukujjayo tutya abantu baffe bano abakugamba ebigambo ebikumalamu amaanyi balina engeri gye bakwamplifyinga n'ovaayo ng'ogamba nino kigezaako kijja kukola ki kijja kubeera. Thank you so much.